wali UPDF mbamazi Nantongo woli ntute banga nga njogera ku mwana gwe bayita Nantongo oba Ntongo wa Bobby mbu weita Ntongo wa Bobby nze siri ku TikTok bwe mba ndi wagendayo njagendayo bugenzi naye ngenzo okujja wano nga siri ku TikTok tomanyi wawe najja linnya lyo waliwo omuntu kituufu nali nkwagaza ensonga bbiri naye ensonga emu nga sina bwe njiyisaawo waliwo video gye wakola bambi ne wabaawo omuntu eya kwatibwako nga yagala kuweeyo kyakuwadde nenkunoonya nombula nenzita nakakulanga mu videos naye ng'ekintu ekya nali nkugamba kino kankyogere direct gwana amanya kumanyago amatuufu olinako erinnya lye bayita Rahida oba Rahid oba right like that oli musiramu Rahida Nantongo I think I don't know njagala okuwoninga abaana mwenna abawala abakola live including Nantongo Katonda bw'aba akuyambye nga tonnaba kukigwamu kubanga okusinziira ku Mpoma satellite wazzeeyo ewaka oli Uganda era okuddayo okwo Uganda waliwo omuntu eyajja mu kabokisiko waliwo abantu abajja mu kabokisiko Museveni akoze bw'ati social media emufuukidde ezzike golabanga akoze akavidiyo ak'eddakiika 5 aka TikTok naye ebigambo by'oba oyogereddemu oba omufumise mutima ne bateekawo ganga y'abavubuka abalina essente bw'oba musiraamu bakusindikira abavubuka nga bakulaga basiraamu oba ddala nga basiraamu I don't know n'akukwana mu kabokisi n'akusuubiza ensi n'eggulu bw'omusaba omutwalo akuwa 5 bw'omusaba 10 akuwa kakadde bino byennyini bye byatuuse ku Nantongo omusajja n'akusuubiza ensi n'eggulu n'akuleetera okutaminatinga omulimu kyentegeddeko nti obadde mu ggwanga lya Dubai noddayo ewaka ng'ozeeyo lwakuba ofunye omuntu omutuufu era ng'akusuubiza akulaga mugagga nnyo akusuubiza okweyongerayo okugenda mu nsi za Europe oba USA nga bwe mwateesezza n'ova ku mulimu noddayo e Uganda Ntongo wa Bobby naye by'obadde oyogera bibadde bikuba Museveni nnyo obulumi bungi bw'alina ku mutima Basajja gw'olaba ng'akoze video omanyi oyinza okukola video olwaleero netambula nga buli lwe bagiraba ekola damage bakolako damage paka omwaka mulamba ate Museveni tasonyiwa kati wulira kiki bakoze Nantongo bakufunira ekibonerezo kye bakuwa kukuwa omusajja nga mulwadde w'akawuka ate oyo omusajja agenda kumaliriza akuwadde obutwa I repeat takwagalangako era byakusuubiza tagenda bikuwa abaana mwenna abali mu bubox abaana mwenna abali ku platform abaana abawala mwegendereza abavubuka ababakwana okusinzira ku information Nantongo wagezaako okuyimirira okugaana noyagala otestinga ono omulenzi naye yakwata obukadde 10 n'abuwa abazadde bo oba abakola ku bagadiyani bo kuliko gwe yawa obukadde 10 n'okakasa nti omusajja mutuufu omusajja mulwadde era bw'oba obadde ng'okyalina ekikyakubugudde nga tonnamusisinkana okuva lwewazze ewaka bwe watuuse bwe mwasalawo okujja details zonna yaziteeka ku kisaawe entebe era bwe watuuka ng'oyingiddewo waliwo abantu abakulondoola abakakasa nti okyekinze ini mu ggwanga okomyewo era ne bakakasa nti mu ggwanga mwoli kati kyenkukakasa tokyasobola kuddamu kufuluma Uganda kigezeeko olabe oba omuganda wange Masaba nkutumidde mukwano nkutumiddeko bannaye mwebale okutugobera mwebale okuwagira Masaba Masaba alina YouTube channel bambi mugende mu subscribing mumuwagire mukwano mumuwagire wekyamazima buli lwolaba video ku YouTube oba otaddeyo ekinusu
ku muntu oyo bambi omwezi gugenda okugwako wakiringa ebintu ebimu tebituyigula tama. So bambi masaba mumuwagire nnyo ne ku YouTube. Now Nantongo tokyasa kuddamu kufuluma Uganda kubeera bwe watuwa ku kisaawe bwoti bwe paba kuba baali balina details zo essaawa ennyonyi gy'oggiramu era abo abasajja ne bakonfaminga nti oyingidde eggwanga n'ocheckinga ini bulungi ne batakutawaanya naye nga bakugoberera. So wajja oli hayi oyagala kusinkana omuntu wo biki bw'oba wamusisinkanye go for pep essaawa bwe ziba tezinabayitawo baako ekintu kyokola ng'obudde bukyali. Ekirala destination yakyo kyonna oyo omusajja agenda kuwa obutwa. Ate siko oyo yekka. Abaana mwenna abawala ng'olina omuntu akuli mu kabokisi akulaga nga bw'akwagala ennyo ng'ali Uganda. Ate ne bwaba mu diaspora move consciously. Ebintu ebimu omuntu bwe wajja mu revolution omuntu ogwo wali oyina mu bufumbo ba mu mukwano mukwate ng'ekyatika. Ebisigadde gwe yayingira mu revolution eyaddala nga toyina mukwano gira obeerawo. Tumalo tuka mu Uganda empya. Then onoofuna omuntu omutuufu. We tuli wazibu bajje no bakunkumuka. Mmwe muli awo mwesazanga ng'eggongole siba akawero. Tokuba ku simu yange. Nantongo nkunoonyeza. Ebbanga lyonna nga nkunoonya sikulaba. Yes. Era njagala kwebaza abaana ab'obuwala mwongere okwebeereramu. Enzita ey'amasasi yakendeeramu kubanga bakitegeera nti gabalabisa nnyo naye ng'ate batya nnyo abantu aboogera okusinga n'abo abalina emmundu. Kasita bamanya nti ono ayogera ku nsonga za nkyukakyuka. Bakutega omuntu gw'olowooza nti oba oliawo boyfriend wo nti akwagadde mu by'omukwano ogwa ddala. Oba oliawo gwe bakusindikidde ate yakuwa obutwa. Tuze tulaba enfunda eziwera ng'abaana b'NUP babaziika. Bagamba oli bamusanze mu nnyumba ye ng'afudde. Oli ate agenzeeko n'emikwano gye awutu olumbe gye lwamukubidde ne bamuddusa mu ddwaliro teyasimattuse. Bakiteekawo kusobola kuba malamu aboogera nnyo ku nkyukakyuka. Ate nga n'ab'obulenzi bangi era nabo bafuna okusoomoozebwa kwe kumu nti bafuna abawala ab'enjawulo ne bajja ne babalaga nti bagudde mu mukwano nabo. Ekiddirira tugenda okulaba nti munnaffe atufuddeko. Bagezaako okukubanga abantu amasasi okutiisatiisa naye bagenda okulaba nti ate emmundu ebalabisa nnyo. Kati balina ekyokulwanyisa kya butwa. Babuyisa mu bantu b'olowooza nti oli azze nga gy'oli nga mukwano gwo. Kumbe abazze kusaanyaawo obulamu bwo. Kubanga okimanyi nti okwogera obwogezi ate Museveni akitya nnyo. Kyova olaba nti asalawo basirisa mu ngeri eyo. Gw'ayisa muwe ssente bw'ozirya era omaliriza akuggyeewo. Gwe gw'atasobola kutuukirira mu ngeri yakuwa ssente era akusindikira omuntu we n'akusaanyaawo. Kitegeeza nti kati mulina okwebeereramu oba oli muwala oba oli mulenzi. Kasita oba ng'oli mu nkyukakyuka eyaddala budde bwonna bakusindikira mbega. Bungi Olivia Katenda abuusa obutego obwo bungi. Kubanga tubadde tutambula nga ambuulirako kino ne mugamba gwe Olivia. Kituufu embeera mbi, tuli mu mbeera nzibu, tuli baavu, tulina bingi. Ate bw'oba oli eno mu diaspora, bw'oba oli eno mu Bawarabu gwe va ku bali abatujja ogasomanye abaawo. Dubai yo mugijje mu nagundi. Eno ffe mu nsi zino ez'Abawarabu zino egundi tali Dubai muganda wange. Ekintu. Naye nga bwe mwagumye mugumire ddala. Ntongo wa Bobby go for check up. Echala mute. Oyo musajja agenda kuwa obutwa. Nawe nkumaze. Emijozi. Museveni yagambye afunye engeri gy'agenda okunkumulamu Abaganda n'abaana ba Nup. Kubanga bagambye bwe bati abantu abeenyigira mu events z'emmengo oba eza Kabaka 90% baba ba opposition.
yagambye abantu abateetera ne kabaka 90% baba opposition be bamubuzizza emirembe mu Uganda agenda bakunkumula bw'oba omanyi wafunye kiti y'emisinde kwate ye saati oginyike mu omma kakasaati kannyikire eddala okagolola okazeemu keeteke ku mubiri otuuyane otoole ekintu totawaana okunywera ku bote eyo kinkoze obi nti message twagifunye leeti temutawaana okunywera ku bote ezo muzeesonyiwe Museveni agambye abafunye kaabakunkumule nammwe mukikwaseeko emikono ebiri oba mu misinde gino oba egirijja nange simanyi naye ekyo kyekiri mu State House bagenda bakunkumula yagambye mmwe mumusibyeko akalaaca mwe musinze okumubonyaabonya abantu nga musibuka Mmengo bakoze bokusinzira ku statistics zaabwe 90% mubaba opposition kati yokufiirwa 10% no problem mugenda kiwakana ogwange gwakubabulira ogwammwe gwakuimplementinga what I have said what I'm saying at the moment. Esawa yonna mugenda kulaba omulambo mu kampu ya Mpuuga. Balya sente za Museveni esawa yonna mugenda kulaba. MP wa Nup nga walya sente za Museveni esawa yonna mulimu omulambo. Museveni agambye ebyokumumanyira biweddewo kamala basuulamu omulambo gumu mulyoke mukole byayagala bw'oba omanyi nti walya sente za Museveni mu kampu ya Mpuuga. Nammwe mbamaze Patrick Mujuuka wonna wooli mu diaspora US okubye Mpuuga ku mutwe owaana nnyo His Excellency Kyagulanyi weebereremu eyo mu diaspora wali yakulondoola waliwo omuntu gwe bakutaddeko okukola ekintu Patrick Mujuuka kuba nze nabadde mmanyi nti okyali ku CBS wabula okusinziira ku information toli ku CBS. Patrick Mujuuka weebereremu wooli Katikkiro n'Empuuga banyiivu nnyo. Waliwo omuwala omulala w'okwegendereza bangambye abeera ku social media oba ku TikTok eyo bamuyita Flavia. Abeera mulokole nnyo, abeera mu kusinza somanya asinza n'awanika emikono n'asontoloboza muganda wange Munyarwanda w'e Masaka. Distance yourself away from Favor Flavia. Nze simumanyi ate mpoma satellite kenjoke sangako. Favor Flavia Omunyarwanda wa Museveni ali mu diaspora abeera ku social media baga distance yourself away from Favor Flavia. Ogwange guwedde ngenze mu politics. Sagala agalamidde. Waliwo bingi ebiri mu Uganda tetusobola kubimalawo naye bannayuganda musoke mukikkirize mukimanye Museveni ayagala kututwalako eggwanga lyaffe. Yali amanyi agenda tuka ekiseera kino ng'eggwanga alitutte Mukama yeebazibwe kubanga limulemeredde. Ndaba tweet etambula mbu ate mbu mutaba simanyi mbuno mbu muwala we gwa wadde obwa governor nze simanyi oba bituufu ebyo ku mpoma satellite sinaba bifunako. Natasha ani nti ye governor wa Bank of Uganda. Muwulire Museveni agenda atufunza mpola. Museveni bw'amala atutwala mpola n'agira bati batutuusa watu n'asooka n'asirika bw'alaba tetunyeze n'atongerayo ku siteepu endala. Bw'alaba tetunyeze n'atongerayo ku siteepu endala. Naye ekintu Museveni bwe tumugaana ekintu akivaako naye akiva Museveni twamugamba taddayo okusinikira ebinnyo ku His Excellency Kyagulanyi wallahi yamwesonyiwa
kati bintu byonna senga tutekamu amaanyi ge twateeka ku his excellence Museveni tusobola okumuloga akajenje gula akazinya atanywedde. Museveni yatandika mpola mpola n'atujja ku byennyanja n'atujja ku mpuuta ennene mbuno z'Abachina zirimu ennuuni. N'atujja ku ngege ennene n'agaana obbijja noba nga gw'omwavu tokyabisobola ne mukkiriza ne mumwesonyiwa ne mubivaako ebyo byonna ne mweddira ku Mukene. Kati ne Mukene yamubagaanye. Kati omuntu agoyingewa jjukira Mukene yamuganye omuvuba kitegeeza tukyasobola kulya ku Kamukene. Kubanga Mukene abadde enva abantu abanaku babadde balya Mukene nga kyekyennyanja ekigulikako amangu. Edda bwe waliwo empuuta waliwo engege waliwo bikinga bye tulyanga Mukene tetumanyi in fact nga Mukene tumuteeka mu bigundi ne tumuwa embizi. Naye oluvannyuma awo netutandika omulya biki bikinga ebintu bigenda bikyukakyuka awo netutandika omulya netumulya n'atandika obuwoma ne batusomesa alimu ebiriisa alimu biki. Nabagamba ennaku ezo baamu omutabani wange n'ayomba n'agamba mwani gwe muwa buno obuntu bwammwe nze temumpa buntu bwammwe nze temumpa buntu buno. Wulira naye kati ne Mukene babaganye okumuvuba Mukene takyagulikako takyalabikako okumulabako oba olabye ku golodi. Yatutandika mpola mpola okutugoba ku mpuuta n'atugoba ku ngege atutwaliriza kati awo watutuusizza. Eggwanga Museveni alitwala naye nga bibeera bityo nga ennyama agifudde enzibu. Ennyama eri mu karantini bo be bagigula nga bagisuubula bagitwala Thailand bagitwala Egypt newala kubanga ennyama ya Uganda mu nsi yonna yemu ku nnyama ezisinga okuwooma. Kati ffe n'agitujjako bo ne bakola omusimbi omuyitirivu ennyo mu nnyama. Nabagamba mutwitinge mugambe ensi nti ennyama ya Uganda erimu obulwadde ffenna Uganda tugifundemu mwagaana. Kati ne Mukene Museveni amututte. Empuuta yagitwala buli kintu agenda atusembezaayo mpola nti n'ebyokulya ne mukulya Museveni amatalinga kye munaali ewaka. Naye bo bwe baba baagala obbirya bo basobola obbirya kubanga ennyanja agikwasizza Banyarwanda. Okimanyi nti kati abavubi abasinga ku nnyanja Abanyarwanda. Okimanyi nti kati omuntu bw'oba olina eryato lyo abakuvubira balina kubanga Banyarwanda. Kubanga bo ne bwe basanga mu mazzi boogera olulimi bo ne babaleka. Gwe atalumanyi ne bakukwira essasi mu mazzi ne bakusuulayo ne bakutwalira ebyennyanja byo. Eggwanga Museveni yali amanyi bulituukira kati aliba yalimalawo. Mukama yeebazibwe ku lw'omunnyo ogukyalimu ensa mu ggwanga Uganda. Wembakowoolera mwenna okwongera okusituka. Mmwe bajjeno ba UPDF Bannayuganda balina ekintu kyabwe kye beekolera bwe muba temubeegasseeko. Mugenda kufa muggweewo kubanga olwedde bajjeno tubalina eno. Mwe mutulabanga ab'okusaaga. Omanye mugenda ne mwenfuula ab'akabi naye nga temulimbu bwakabi bwamu. Museveni Mpuuga badde amanyi mbu bw'avaawo Nup egwa. Yavuddewo ne tutamanya nako. Njagala kugenda mu kigambo kya Katonda kye kigenda okukola olunaku olwaleero vidiyo y'olwaleero tennabavaayo kuba ekigambo tekinnajja. Njagala okwongera okubawoninga mu kaseera ke tulimu mwenna ab'amagye abasumba bannaddiini abantu ba bulijjo mu buli kapasite gy'olimu mu revolution eno. Togezaako kweka psychology kweka egundi yo Museveni aleme kukumanya kiki kyoli kiki ky'osinga okwagala wa wooyitira biki by'owoomerwa kiki ekikutengula omutima. Yatunuulidde Mpuuga n'amanya nti Mpuuga yaafa bitiibwa na ssente. Ebitiibwa byamuwanuddeyo bye ku ttaka.
Satani akola bwati kyosinga okwagala kyakutega. Bwe yali ayagala okutta Kazini yabuuza Kazini kiki wa wagobera nti nno bakazi dulalu ku mutwe atu. Ekyo Museveni nkugambye bwe bali juzi baagala okutta Kirumira bamutega Kakazi ate nako ne bakakuba amasasi. Bakagamba gojja kuwona tetugenda kukuba. Gwe tubulira otudde ku mukono kintu guno. Bwe baali bakuba gwe batandikirako. Ne bakakuba ne bakatta. Museveni buli lwakuzuula ekintu kyoyagala ne kyoli kyayitiramu ddala kyakuleetera. Nkugambye bapikaapika Mpuuga nga bwali ow'ekitiibwa. Mpuuga ne bamupikaapika ne ngamba Mpuuga kiki kino? Nkugambye Mpuuga n'atujoga yina ng'alina ekyenyi kimeremenya. Ekyenyi kimeremenya. Anaye bannaye Mpuuga yameremenya yakubye ekintu kya bbulaaka ku ttama. Mu sekendisi 10 alina oguntu gwa bbulaaka wano naye luli ekyenyi kimeremenya. Ekyenyi kimeremenya. Ekyenyi kimeremenya. Ina ng'ameremenya. Abadde yeesiiga biki ebyo bibadde bimumeremenyesa. Yena ng'ameremenya omutwe nkugambye yeepisa alinga omupiira ogulimu omukka. Naye kati agenda kakkana bw'ati aliko olukanyanyakanyanya ng'omupiira oguweddemu omukka yakubye ekiddugavu wano oba kyeki. Naye bannaye Mukama Katonda wange Mpuuga Mukama. Munnaye nga nkulabira Mpuuga. Genda olabe video za Mpuuga. Genda olabe Mpuuga leader of opposition. Olabe Mpuuga ono ow'okuzza 5. Yasoose n'akubawa n'ekiddugavu. Ate Mpuuga ekyo ekiddugavu tukiraba ssebo. Oba gojja gamba mbuno tetukulaba. Yabadde ku ekereziya nga beekuba ebifaananyi n'akakasimayiro bambi ng'ekiddugavu kimubbye wano bwati wano. Bwe wati ate kikkirira mu mugongo bw'ekiti mukazi we yaŋŋambye ne mu mugongo wano bw'ekiti okukkirira wano bwe wati wano mulabawo wano wonna waliwo ekiddugavu. Bannaye Mpuuga yameremenya. Mpuuga kimeremenya. Ina ng'ameremenya. Maama nnyabo. Kisipi? Ani agamba Kisipi? Ojja kuddusa Joyce baagala emmanga emisinde. Wama Joyce bano abaana balimba. Oyo ne mwami Museveni akozesa n'amala n'akusuula. Kasita otuukiriza mentions ze ye aba akumaze. Talina kyaba akunoonyaako okuggyako okulaba nti ojja mulookooma. Bw'atakusuula bw'alaba ng'oli w'amaanyi nga ne bw'anaakusuula ojja kusigala ensi ekwebuuzaako. Aba alina okukumiza omusu. Oba si kyo kati nga basudde mwami Mpuuga asooka n'agezesa amaanyi go tumusudde. Naye akyali mu maanyi mu bantu. Bw'agera ng'ensi ekuvuddeko ng'ayinza okukulekawo. Naye bw'agera nti okyalina abakubira enduulu ekiddirira kuba kukumiza musu n'oviirawo ddala n'akakasa nti gwe akuwonye. Ky'oyagala kyakutegeramu. Bw'amanya nti gwe oli wa bitiibwa nga mwami Mpuuga bakuwa ebitiibwa n'omera amalala. Naye nkakasa nti ebitiibwa bya mwami Mpuuga byasigadde mu bigambo kubyogerako bwogezi. Naye takyalina kitiibwa mu bantu. Tekyali muntu agenda kuwa mwami Mpuuga kitiibwa kubanga bonna bakkiriza nti ow'ekitiibwa bw'okyewa naffe tukikuwa. Bw'otakyewa tewali agenda kikuwa. Kati ye Mpuuga bamumezezza amalala ne bamulaga nti gwe osinga. Tokkiriza teweetonda. Naye n'alaga nti ekyo kyalina okutambuliramu. Olwaleero buli wayita kababe baana bamusekerera nga bakimanyi nti oyo mubbi yabba ensimbi z'omuwi w'omusolo. Kati oyo Museveni tulina muyiga buyizi. Ina ng'ameremenya. Maama nnyabo. Kisipi? Ani agamba Kisipi? Ojja kuddusa Joyce baagala emmanga emisinde. Wama Joyce bano abaana balimba. Joyce ng'okugala somera nze Joyce baagala emmanga. Ebiwulire byo byali tebinyuma. Omuntu andabira ku nnabako bamugambe ajje tukanya mpe ssente zange muwe ekifo ky'emitiyana. Agenda ajulire tuddeyo mu kooti enkya Joyce baagala emmanga aveeyo.
Yene yabana mutuma maji bujoyisi bagale manga naga ko baleta sente zange nkuwe ekifo kyo tuzirye nafe tulye ku sente lwaki tuba nabonera omuntu atalina magezi kati nno mpuga huyo yakubye ekiddugavu mpuga ine ekiddugavu wano ulira bwe tuba tuli bakumalako mweno revolution avoid these three things. Avoid these three things. I repeat. Avoid what they call 3 G's. Gasatu. Muzesonyiwe. Zo muzireke zigende. Glory. Ebitiwa. Galozi. And Gorodi. 3 G's. Oba G's. Ekisinzira kujja wasomera. Nze gye nasomera baalinga baziyita bwe batyo. Mwewale gasatu. Glory. Nkugambye empuga takyala kumuyita wakitiibwa. Owogutiibwa Masaya Simpuga olwaleero ayongedde okuwandiika olulimi olutategeerekeka. Wabula abakugu abanoonyereza bagambye luno olulimi luteekwa kubanga lulimi lwabweru w'eggwanga agezaako okukakasa abantu ku nsonga 3 G's. Owogutiibwa. Glory. Ekitiibwa. Gold, which is money, and galozi. Ero lisatu buli kyo yagala Museveni akikuwa mu full swing ngera sitani bwakola.